ate era nenvumirira n'ekikolwa Honorable Kyagulanyi kye yakoze ku social media okubalatira mu nsonga eno. Ku social media all over wonna olaba nti yabalata balasi mu nsonga eno, so nga ate ayayanira kukulembera ggwanga okulaba nti abavubuka abateeka ku level endala. Niwe kiba nti ate ensonga zino atansozizanyira mu ngeri ya lusaagiriro. Twagala omulabula era n'ovumirira ekikola ekyo kye yakoze nti wadde amanyi nnyo okwogera era mulungi nnyo mu kwogera, so si mubikola wabula mu kwogera obwogezi. Yatandise okwogera ennyo n'amaanyi ennyo okulaba nti abalatira mu nsonga eno. Naye tumusaba nti abavubuka tumutaddeko eriiso jjogi, tetwagala kuddayo ate mu kuyiwa musaayi nga bino ebikola ebitandise nga balowooza nti batuteeka ku musalaba nga Jesus we yakola ki bwe bamuteekako n'atufiirira ebibi byaffe. Naye temulowooza nti oba yalowooza nti omusajja ono omuvubuka ono omuteeka ku misumaali kyabadde kubanga kulaga nti kabonero kalaga nti bazze n'amaanyi okutiisatiisa eggwanga. Ffe tubivumirira ago si ge maanyi ge twetaaga ssaawa zino nga Uganda, oba okuzza oba eggwanga erikuzeemu obukulembeze, oba okulaba nti twetwala nga Uganda. Tetujja genda mu maaso nabikola bino. Era eggwanga teriyinza kukulaakulana ng'omukulembeze yenna ayenyigidde mu bintu bino tubivumirira. Toyinza kulaba ekikola ng'ekyo nga bakikoze ku munno. Omuntu omulamu, human being, omukuba emisumaali kwegamba ekyekikolwa ffe twakoma kiraba ku Yesu oba Jesus Christ. Gutwakomako kiraba, tetulabanga ku muntu gwe bakuba misumaali. Ne tukirayo Uganda era ensi yonna ekijja ino kivumirira.